ali ate obadde ogamba nti oba oli awo kiralamu so kigenda kumuluma nnyo ku mutima okubeera nti afiiriddwa omukyala ate n'okubeera nti tamuziiseeko manyi bw'ofiirwa omukyala n'obaako ettaka ly'oteekako oba ekimuli ky'oteeka ku kaseti ekyo ate kiba kyanjawulo kiyinza n'okukunaaza amaziga oba oli awo agandiza oluvannyuma mu ebyo byonna naye agenda kufuna amaziga ga mirundi ebiri taziise ku mukyala ekkomera limunyiga so yonna gy'oli Alex Waiswa Mufumbiro. Accept my condolences, members of the grieved family. May God comfort you in this trying moment. Ne kibiina ki National Unity Platform, of course, President Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'ali kubanga ono abadde musajja we Alex Waiswa Mufumbiro musajja we nnyo manyi nti embeera gy'ayitamu ng'ako obuntu omuntu obeeramu ako obuntu n'omanya nti gundi embeera kati gy'ayitamu kubanga sente z'abadde bambi asaasaanyiza ku mukyala we Alex abadde asaasaanya sente nnyingi nnyo ku mukyala we era kyampisa bubi nnyo okulaba nti oba oli awo teyalangirirwa ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obw'Ennakawa East ate nga mu bulamu bwa bulijjo yawangula Alex Waiswa Mufumbiro yawangula naye n'alyazaamaanyizibwa naye ensi bwetyo bweri tugumya abafamire abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform okwetoloola ensi yonna tuyimirira wamu nammwe ate era nammwe mukkirize okusaasira kwaffe eri Alex Waiswa Mufumbiro kubanga omuntu yenna bw'afiirwa bino byonna mubiza bbali ffe wano mu Buganda okufiirwa kutugatta nomanya nti kati embeera gundi gy'ayitamu ne tugatta era nzijukiza nti nali musaale nnyo kubanga muganda wange Ssegirinya yali alese agambye nti nedda neŋŋamba nti oba olulungi obwa Sseruganda mujje wabeewo reconciliation era musanyukirako nti yasobola okuziika munywanyi we Honorable Muhammad Ssegirinya. Waiswa Mufumbiro ono yakwatibwa nga tetunnaba nagenda actually yakwatibwa n'okumuwandiisa mu Electoral Commission okuvuganya mu kalulu ka bonna yakiikirirwa bukiikirirwa muganda we wamu ne Lord Mayor Mulonde mukulu oyo Ronald Nsoboga bali mwezo bamukiikirira ne mukyala we okulaba nga bamugobera ku bintu byonna nawandiisibwa mukyala we abaddewo nnyo naye tebyatambula bulungi nga byali bisuubirwa nga bali babisuubira nti omuntu waabwe wadde nti yali mu kkomera abantu b'Ennakawa East bali balowooza nti bajja kumulonda awangule naye kalulu ne katatambula bulungi mu kiseera nga n'abalondebwa tebannaba kulayira ate wetufunidde amawulire nti omukyala avudde mu bulamu bw'ensi mu kyekikezo olunaku olwaleero kale nno tusaba Katonda amusaasire ebyamusobako ate ne Waiswa Mufumbiro gy'ali Katonda ayongere okumugumya kuba nze siri muntu wansaasi n'agamba ojja kubitegeera onyumya ne jjajja galaba sente tezakubula mu kalulu nomugamba jjajja zaabula tewamala nomination sente nezikubula neddiru gye walina emiliyoni 2 ey'ettaka lye wali otunda omuguzi neyeekyanga nga wali bwe akusasula mu wiiki nomugamba jjajja kyava kuki naŋŋamba ono opponenti wo ani opponenti wo ono sagala kumwasanguliza ku mpewo opponenti wo mu kifo kitujja mutegeera ffe ku bwMP naŋŋamba ono mu Kawempe North naŋŋamba opponenti wo naye kirayanti wange kozi mwali bameka mu kuvuganya ak'okujjuza ekifo ekyo kirekera abawuliriza yakwata kyakumeka ekyo kirekera abawuliriza yawangula teyawangula annamuyambako kumupevingira we n'awangula n'ayitawo luwemba luswa akitegeera so abatuwuliriza ebintu bino tubitwalenga serious NRM naddala nga muli mukolera nti mwagala okudda obumu obwo busoboka naye mu ludda lw'NRM naddala mu kibiina tekikola ki tekisoboka bo bennyini beerwana Kagogwe nga bwe munaabeera wano ku radio phone nti kino wane bitebiriwo sigamye nti wano weekiri tulete ekyokulabirako ewalala wano tekiriwo tuli bumu ndowooza minisita Bala Mwakigonjoola tuli wamu muli bumu association so mubira ewalala osanga waliwo okwerumaaluma
ono gundi afunye buno tebamwagaliza gundi agize wano kiki kiritira beera ne mu kwerumaluma abe mululu ekisokera ddala bayina omululu ate kirala tebeeyagaliza bonga bo oli ogenda okulaba bamuwadde ekifo waliwo abamulimirira nti oyo taddayo oyo takola atya n'okufuuka obufuusi darling n'okufuuka obufuusi darling eri maaso ga president Yoweri Kaguta Museveni n'akumenya bumenye erinnya ly'emirundi 3 ku events ez'enjawulo gwoba owedde baba bagenda tandika okulwana taddamu mutuukako oyo takola bwati so ebintu ebiringa bwe bityo olowooza empajje seddugge mu NRM Yoweri Museveni singa anaavaawo NRM ogirabawa of course tosobola kubuusa presence ya supreme leader His Excellency Yoweri Kaguta Museveni of course ebyakatonda era nabyo tubimanya awali ewali elephant ewali enjovu era waba waddawo enjovu onfunye awali enjovu enteekateeka za Katonda era wasobola okuddawo ki era olaba nti bw'aba nga obaddewo enjovu wabeerawo endala envubuka wasobola okuddawo kati envubuka ogirabamu mu NRM envubuka mu NRM sinnagiraba era Katonda akyatubeeredde wa kisa nti mwami Museveni waali omanyi ne bw'oba tomwagala okkiriza nti waliwo ebirungi byakoze eki waliwo ebirungi byatuuseeko weewaawo bumulu buno tebubaamu security okusiba bannabyabufuzi okukola kutya tebubulamu naye nga ye has performed 40 years agezezzaako kubanga bw'otunuulira nali ntunuulira GDP y'eggwanga ebiseera ebyenalem bwe yagira mu buyinza sente z'eggwanga zaali zenkanawa ne kati bwe tuli olwaleero omusolo gwe tusolooza kyetulina okutereezaamu awo omusolo wawe gulaga gukola biki ye corruption eri gye nakoze eki gye nayogedde naye as we speak today Yoweri Kaguta Museveni abeenale mu mukwate nga kalira kubanga musajja yasoma ebyobufuzi yes bwe tununuulira mu byobufuzi Yoweri Kaguta Museveni mu byobufuzi by'eggwanga is a chief politician tomubuusa maaso yakola okusalawo mu parliament omwo era ono speaker bamulonda on his behalf singa ye kenyini yatuulawo nga ye mukulembeze w'eggwanga nawe yatuulawo omulamuzi is the appointing authority. President Museveni is the appointing authority w'omulamuzi kubanga executive as the head of the executive wing eno mu judiciary ne mu legislature byonna byonna yakola ki ngatumali Bank of Uganda era ye minister wa finance so ye byonna mukwate nga ki mukwate nga kalira ngatumaliriza ensonga eno ekyankwanzi ekimu ku birala bisuubirwa okwogerwako obukolwako mu lusirika luno kwe kuba nti bavaayo nga bakanyiza ku muntu agenda okuvuganya ku kifo ky'obwa speaker wa parliament olwaleero aba NRM bangi abagala ekifo ky'obwa speaker kuli Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayibwa ndabawo Pasis Namuganza ndabawo n'omukyala ow'Ebunyoro omukyala oyo Akik naye ayagala ekifo ekyo kakati bw'ogattako Nobert Mao oyinza okugamba nti ekimu ku ebyo byamututte ekyankwanza okumatiza ababaka ba NRM nti bamulonde kuba speaker wa parliament abaka 307 gasinga wakiri 3 bimulonda abasigadde abo opposition yagenda abamatiza mpola mpola olowooza banavayo nga bakanyiza kwani gwe bagenda okusimba emabega ku kifo ekyo sisuubira nti bayinza kukikolera awo tekisoboka okukanya ku kifo ky'obwa speaker tekukolebwa awo kukolebwa mu maka g'obwa president mu state house abayita nakiro naye era nga bwe nkugambye nti enkwe ziri mu NRM nzibu nnyo don't be surprised nga right honorable triple A Anita Among General Museveni amukubye ettale kubanga the fact that nti ono Nobert Mao yakola cooperation agreement n'abe NRM gwe teweebuuza kiki ekisibye Nobert Mao mu race paka nakati nga alemezaamu kubanga ze ziri enkwe ze nkugambye ndibusobola okukeera enkya ku makya wali mu kulonda nga biralamu Mwami Museveni n'akeera enkya ku makya nga ayise caucus n'ayita ababaka wano n'ayogera birala ng'ali mu katebe ke naye baba basimbula bati eyo ekiro nga omu ku omu ka message ng'akamuteereddeko titi tuli ku ono akalu ne kakyuka don't be surprised kuba ze enkwe ziri ze nkugamba
ekitegeza zibira ddala waggulu mwami Museveni ora arongo naye alina mukunkwe Museveni enkwe zitandikira ku ye gobadde ogamba nti omuntu kulembeze ngoyo asobola atya okufuga emyaka 4 nga talina mukunkwe omukulembeze no ino okuba ku n'enkwe kubanga ulomanya akwagala n'atakola ki n'atakwagala ani akukkiririzaamu wano lwaleero Peterson Kagogwe mulage direction yo mugambe nti kino otegedde mugambe nti tuli kuggwe omukubira essimu mugambe nti why tuli kuono kati bw'otuuka mu boxing nga directives ewamuwadde sizaakoze eki omanya nno parliament bagikuwambyeko kati mwami Museveni that is how he tests power ogambye enkwe zitandikira waggulu ku mukulembeze w'ekibiina ekya NRM neziryoka zisaasaanira mbanna abalala neziryoka zisaasaana ziti kerenda liva ku lubaye olwaleero njagala nkwesinali mwami Museveni olwaleero ye muntu akuwa ssente okugeza nti Kadaga right honorable former speaker nti ovaawa overside za Eastern n'akuwa ssente olumbe mu field naga my sister oba my daughter namuganza passes come n'akuwa musumba come n'akuwa the late Chivei Jinja n'akuwa nemwesinkana muki kati gwagenza akuwadde ebiragira agambye awo gwe nninawo onfunye noli bwe yamugambye noli naye kati nemutuukane mukondagana kati gwe oba osibula ofisi ye bwoti nga wayite eddakiika nga 3 n'ono n'ayingira naye n'amugamba ekigambo kitya n'amugamba njagala onterereze Busoga kankuwa obuwumbi 3 ogenda onterereze Busoga eno kati mwe mugenda ne ssente ki kati gwe olwaleero Kadaga weebuuza namuganza ssente azijjeewa ali ku agenda ki mwekubire eyo yeri divide and rule jenkola ki jenkugamba enkowe zikola ki zitandikira ye akozesa nkwe n'atuukiriza kino ekya divide and rule mwe mukonagana okutufuga emyaka 4 so nanyini nkwe ye General Kaguta Museveni yali ku top era tomubuusa maaso ye strong tool gyakozeseza ne propaganda okulaba nti afutufuga emyaka ameka gwe mundabayo don't be surprised okulaba nti Norbert Mao n'akalira ako n'okusigala ng'alinnye ekkaliro bw'aba teyenoonyeza bibye kufuna kusikayo kifo kirala omanya waliwo enkwe zitambula within NRM webale nnyo webalire ddala mpuliriza Trick Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 mukulu agambye enkwe mu NRM zinza okuviirako Anita Amongo okumusuula ettale ku kifo ky'owa speaker ne balonderawo omukulu omulala njagadde tukubeko ttooki mu mbalirira y'opposition ya Trillion 7 bajanjudde olunaku olwajjo Joel Ssenyonya ku lyoddo oluvuganya gavumenti n'agamba nti singa gavumenti ya Uganda eno yekwata ku mbalirira eyaabwe yaba opposition ne bava ku eri ya Trillion 84 ne badda ku eno ey'ensanvu eggwanga lisobolera ddala okutambula obulungi era baataddemu n'obukodyo gavumenti bwesobola okukozesa okulaba nga erwana ku mabanja agagirimbulago n'okukendeeza ku kwewola okuva ku Trillion 8 wakiri mu kunyigiriza ennyo gavumenti yawole Trillion 5 ate nga nazo zikozesebwa ebyo ebituufu embalirira eno gitunuulira mu ngeri ki kati ekisooka Peterson Kagogwe ewatali kubuusabuusa abalondeddwa bagende okulayira nga bamaze okutegeera olubimbiro bagenda okulima mu parliament ekigendererwa ekikulu mu Tabamiruka ono abakulu mu NRM naddala President Museveni ssentebe wa NRM agamba nti lujja kuyamba nnyo abaka ba NRM okumanya biki NRM byetaaga mu parliament okulaba nga bigasa eggwanga Uganda ekyenjawulo nti wenjagala tutandikire olukisirika luno olwa NRM naye lwetabiddwamu ne ssenkaggale w'ekibiina ekivuganya NRM okugijja mu buyinza agenze okwetaba mu Tabamiruka njagala mpulire ku ssaabakunzi w'ekibiina era ekivuganya gavumenti mwe kino mukirabira mu kkowe ki mwami Peterson Kagogwe n'abatuuliriza mwenna okusookera ddala njagala okuyozaayoza ababaka abasobola okubeera nti bayitawo abalindiridde okubeera nti balayira n'okuyozaayoza aba NRM nti basobodde okugenda mu lusirika omanyi olusirika naffe no opposition tuba n'olusirika okwongera okwetereza biki bye tulina okukola emyaka gino 5
of recent nalabye akulira oluwabula government Joel Ssenyonyi n'abalala nga bali mu parliament nga bakubaganya oba oliawo ebirowoozo ku biki bye ba priorities zaabwe nga government in waiting bye bandibadde boba oliawo batandikirako. So kino ekyolusirika kizenga kikolwa every after 5 years nga bagenda mu lusirika okwongera okubangula abakulembeze. Kino ekya muganda waffe Norbert Mao Senkaggale wa DP kati nga yakola cooperation agreement ne NRM. Cooperation agreement eno tetwamanya biki birimu kugibikula kugimalayo naye nga DP ekolagana buterevu ne NRM era DP eri wansi eno gyekola kigyetakulira. So yesesa ago si mawulire okulaba nti oba oli awo alumbye kubanga yetundira ddala eri mu NRM era tegakyali mawulire nti agenze okukola ki nti agenze mu lusirika lwabwe kubanga olaba nakati akyalemedde mu race gy'omanyi obulungi nti SEC yekola okusalawo ye n'agamba nti kannemere muso oyo aba NRM yennyini Honorable Norbert Mao. So kuffe tekikola mawulire naye wabula kye twagala okuba nti tusaba abe NRM bo nga baba bakwasibwa mandate ey'emyaka gino 5 ya the next 5 years mukole mutukire ku priorities z'Abannayuganda. So temwerowooza priorities z'NRM oba kwegaggawaza mwekka. Mutunulire priorities, mutunulire mu health sector nti myaka gino 5 nti ministry y'ebyobulamu tubadde tugiwa ssente mmeka nti bweziti tugyongeddemu tutyo okulaba nti buli kitundu kiba at least ne health centers ez'enjawulo kiba ne ambulances tukulaakulanye ebyobulamu ku buli mutendero gw'enjawulo. So kati tetwandifiiriddwa mukyala Alex Waiswa Mufumbiro. Yes, death is inevitable kubanga it can happen at any time okufate kwewalika naye ate at least owaddawaddako. So wakati mukawaddawaddako cancer ali expensive. Twetaaga amalwaliro ga cancer gawerako, twetaaga ebitanda bya cancer ebiwerako. Ate ekirala era mwefumitirizeeko aba NRM naddala ku corruption. Enguzi esusse eyinda mu buli bitongole bya gavumenti ebyenjawulo mugenda kugirwanyisa mutya? Nze nandisuubidde nti ze zimu ku priorities ze zimu ku key points oba oliawo ze mwandibadde mu notinga ne mugamba nti corruption eyeriisa enkuuli wesanga nti aba gavumenti bennyini kubanga these very MPs be bagenda okulonda mu ministries ez'enjawulo be bagenda okwalocatinga obukiiko buki obw'enjawulo. So mwetunule mwekube mu ttooki mumanye nti ddala NRM musobola okufuuka ekitangaala myaka gino 5 egiriwo gino olwalewo gye mukutte basobola okweddabulula myaka 5. Yes, basobola bwe bakisalawo kubanga bo bennyini be basalawo ne bamanya nti corruption eridde egundi akwatibwa nga alidde enguzi amateeka weegali gakole ki n'amateeka tegakola bagafuula dormant ne bagamba nti alidde ssente z'enguudo akole ki. So mu priorities ezo mukanye nnyo ku kyenguudo. Twagala okwebaza KCCA ne government okutwaliza wamu nagamba wano nze Ruswa I give credit where it's due. General Museveni bw'aba yeetaaga stamp yange bwe papa njimuwa awo mu docket gy'aba akozeemu obulungi. Twagala otunulire embeera z'enguudo, the status of ey'enguudo mu Kampala at least much better. Kati twagala mugire mu Kampala metropolitan n'ebitundu ebisigadde mu districts ez'enjawulo across Uganda mugende nga enguudo at least ezo main roads at least zitereezebwa zibeera tarmacked baziwe collars zisobole okubeera nti omanyi amakubo ago bwe gaba amalungi. Mwami Peterson Kagogo n'abatuwuliriza Uganda olwaleero obulimi tubuyimirirako nnyo, agriculture as a pillar erituleetera ssente. So awatali nguudo nnungi sector ya agriculture ogenda kuba ogikoze eki egenda kuba crippled, ogenda kuba ogiremazza. So buli we tukola enguudo ennungi bano abalimi bwe babeera nga ebirime okugeza ennyaanya, amagi, enkoko nga basobola okutambula nga okujja e Kampala at least avudde ewala ennyo akozesaawo essaawa meka
biri nga tafunye buseerezi tujja kufuna enkulaakulana n'abamaamu babataata n'abazadde abali ab'enjawulo nga bawerera abaana nga basinziira mu bulimi bajja kubawerera fiza amasomero gajja gafunira mu budde senga enguudo zino zikola ki olwalero abantu bafuna obubenje lwa nguudo mbi ne weesanga ng'ekinnya oluguudo luzeemu ekinnya naye nga ministry ya works ya transport tefuddeeyo kulaba nti ekinnya kino bakizibikidde bati kinnya ne kimalawo mwezi mulambe 2 3 4 5 ekinnya ne kitta abantu so twagala tunulire priorities ezo tudde ku security y'eggwanga erina okuba paramount atende kyekubiira mu nsonga zaayo mu nsonga zaayo okitegedde balina okubeera nga bali non partisan nga tebalina muntu yenna oba oliawo gwe bakola ki gwe bagamba nti ono waffe onagamba noho nagukola bwati balina okubeera nga bali ki balina okubeera nga bali neutral mu nsonga zonna ekiri ekimu ku ebyo ebitunuuliddwa ekyankwanza okusinziira ku babaka babadde basimbula ekkololo nga bagenda ekyankwanza okwetaba mu lusirika luno bagamba nti batunuulidde nnyo okureconcilinga bonga ab'omunda kubanga tujjukira okuviira ddala bwe baali nga balonda obukulembeze bw'ekibiina kino waliwo okwerumaaluma gundi akozeseza ssente n'agulirira abantu gundi tanjagala gundi yakoze bwati byali bingi ne tujja mu kamyufu engumi n'ennyooka ne batuuka n'okwejjirayo amajambi y'amasasi n'ebirala ne beekuba emiggo ne tujja mu kaabonna abamu abawangula mu kamyufu ne bakomawo ku bannamunege ne rabe bamu ku abo abawangudde akalulu era bali kyankwanzi kugamba basuubira okuba nti NRM eddamu okufuna ebeere ennyumba emu nga bonna bakkaanya kimu kyekimu ku bibaloobirira olowooza banakituukako mwami Peterson Kagogwe n'abatuliza njala mu kitegeere nti ekyo tekisoboka era tekiribaawo mu NRM ekisookera ddala ekibiina ekimu ekisinga enkwe kyeki NRM balina enkwe nnyingi nnyo era bwe bataatereeze mu nkwe nga tebanna fact esooka gye basookera ddala okuleeta z'enkwe mu kibiina kubanga weesanga nti oli bwayeesoolayo ng'ayagala kifo gundi abavaawo mpitewo weesanga nti kati olwaleero abamu balina mu bajjajja galaba banyeenya nsaasi lwa bifo ab'NRM baliwo abajjajja galaba banyeenya nsaasi lwa bifo sigaza nti ekifo ababaka b'NRM bagenda mu basamize listen bali mu nsaasi nywezezza nti ekifo era General Museveni oyo kati abasamize banyweza ebifo by'abannabyabufuzi General Museveni oyo tumusaasirako kintu kimu 1 emyaka gye bambi era tumusaasira Katonda amuwangaaze 2 bino ebiriwo olwaleero byolaba Kagogwe uli akugendera mu gundi n'alyoka akuwonga nga bw'ozuukuka bwoti President Museveni nga bw'azuukuka bwoti atambula akugumuka for minister yekanga kamuwe yes I'm telling you lindako katono olinga agamba nti President Museveni bamugendera ku basawo ng'omanya abawonze President Museveni gobimanya otya ng'oli amuwonga aleme muva ku gundi aleme muva ku maaso obimanya otya muganda wange ni mukulembeze nze nina gundi gyenkola olwalewo documentary gyenkola bagiyita eddogo mu by'obufuzi lero wembaluswa eddogo mu by'obufuzi era ngenda gita maaso awo kati watanasa kuzanya firimu no si firimu kuba kati zoli mu it's a reality the reality ogitumye otya bannabya eddogo mu by'obufuzi bannabyabufuzi tebava mu masabo tebava wabajjajja galaba neera omulogo amanya mulogo otegedde naawe obasa mwesisinkanayo nkitegedde of recent otya omusajja ngamba nti aluswa nakutumira abantu wano bakuleete ndeese wano nze luswa nkuwa endowooza yange munabyabufuzi ate ng'omutunulizi w'ensonga ffe bennyini aba opposition wakati mu kubeera nti tulwanyisa ekifaananyi kirungi nnyo ab'oludda oluvuganya kye baalaze ne bwe tubeera nga twagala byonna bikole ki bikyuke bitereere bennyini mulina okwekendeeza kati olwaleero mwayisa mwe bennyini ne mugamba nti emmotoka miliyoni 310 15 ne mukolamu ne mweteramu obugundi gundi ne mweteramu obu bonna ziri ku budget y'eggwanga Uganda yep oshege ziri kuki
kati bino byonna byonna mwebiri omubaka wa parliament ng'ofuna priorities ezo zonna ofuna medical insurance okozesa gundi amafuta ge gundi ofuna wardrobe okola otya bino byonna tubanga abayise ensaanu ku mazzi fefe nyini aba opposition fo supportinga wano lwaleero corruption ne weekanga ng'obukiiko oba oli awo obwandibadde bw'operatinga obulungi bukwakku ne twesanga nga ate fefe nyini twenyigidde mu buli bw'enguzi ne wesanga nga office ya IGG nayo yeebise blanket ey'ekyoya nga yeesulireyo gwa naggamba so bino byonna tuyina ebirowoozo birungi as opposition tuyina agenda nnungi naye agenda eno bannaffe tugipushinze tutya okulaba nti bano bagikozesa tebasobola kugipiikinga kugifunamu interest nga mwe nyini ffe tetweterezeza mwina kwetereza tuyina kwetereza mu services zaffe mu nkola gye tukolamu emirimu mu nkola ey'amateeka nti ensonga yonna enyigiriza abantu bano olwaleero nabadde ntunulira sovereignty bill saagigenze into details naye ng'olaba nti egenda kunyigiriza omuntu ono olwaleero ali ebweru olwaleero baganda baffe bali emitala w'amanyi babadde basindika akasente kaabwe naye kati kagenda kugibwako omuyitirivu ennyo so tulina okwetereza nga ffe ab'oludda oluwabula gavumenti mu nkola yaffe ey'emirimu mu ntambuza yaffe emirimu mu parliament n'okweyagaliza nako kukoza eki kususse ab'opposition beyagaliza nnyo ab'opposition tweyagaliza nnyo mwami Kagogwe okususse okweyagaliza kulabikirawa okususse kale okweyagaliza kya buntu naye tetosukka nnyo kulabikirawa wano mu budget eno kwalabikiddewa wano kyenkugamba nti wano we are legislators kati olwaleero bw'ovaayo ekintu kirungi nnyo olwaleero kye bakola kubanga kiwa ekifaananyi ekirungi eri entambuza y'emirimu mu ggwanga Uganda ne gavumenti bw'ebanga ebeesinze ku ki naye eno budget olwaleero gye tugamba nti tusobola okugamba nti tuli ku trillions 7 mmeka ne tuva ku trillions eri 84 mmeka mwenya 84 etodda ku 7 bwe tubanga tuzitemye naye ate era ne bano 84 nabo kye baba baagala okitegere ekifaananyi wano tusiiga kirala naye ng'ate bo bakola ki bagamba nti tuli ku 84 mmeka mu nzikiza kubanga bino byonna nga bwe nkugambye emisaala gy'ababaka biki bino byonna bitambulira mu budget okitegedde kati bo baatemye olina we walabye nti kati ababaka ba parliament tudde ku kino nti kati ffe tubadde tuteesa nti mu financial yatukole bwe tuti zino esente zegundi atirisa ababaka badde ku miliyoni 100 zino sente ezibadde zigira zisobola okubeera nti zitwalibwa ku gundi olina we wakirabye Ssenyonyi agamba nti singa budget y'eggwanga etunuulira nnyo ebyobulamu ne bitereera amasomero agaliwo gavumenti negaddabiriza ne gabeera ga mutindo nga tennaba kuzimba mapya enguudo esooka eddabiriza eziriwo nga tennaba kuzimba mpya alowooza nti bino bisobola okukyusa eggwanga mwami Kagogwe bino byonna bisoboka naye ffe tulina okulivinga by example ku ludda oluvuganya tutya bwe tukeera enkya ku makyanga bwe nkugambye nti emmotoka sente z'emmotoka miliyoni 315 ne muzigaana buli mubaka wa parliament omanya ababaka abali awo bali 5 plus singa bagamba nti ababaka kale miliyoni 10 okitegedde ne bagamba nti kati zine mmeka miliyoni waba basigadde mmeka 2 mmeka 215 tayimuzingamu ababaka 5 plus omanya amasomero bayinza okuddabiriza mu ezo sente problemu eriwo nti aba opposition batono abasobola okiwakanya abasinga BNRM obungi majority kino okiteekamu nga bwe twalaze bajeti yaffe era kye tusaba nti batambulire ku eyo nakyo kiteekemu nti tukendeeze ku sente z'emmotoka osanga bano bajja pickinga interest nakyo kiteekemu nti omusaala gundi zezituse benefits ezisuse ku babaka ba parliament tuwagide tuempowerinze tutya abasomesa abali ekyanna mukaaka tuempowerinze tutya abasawo abali mu Semuto ne mu Greater Nakaseke nabadde mu ddwaliro lye Semuto ng'ebitanda bifeenya njagala okwebaza under secretary omwami Sengonze okubeera watuwa ekizimbe mu ddwaliro ly'Essemuto naye ekizimbe ekyo kyewateeka facility eyo gyewateekamu teriimu bitanda teriimu bikozesebwa ebikozesebwa ebisinga obungi bye nalabye byatalaga bikadde bye bakozesa
era bwe kiggwira omulwadde kennyini abadde talina tatanansi afuna tatanansi so weesanga nga ebyobulamu priorities nga bwe twabadde tukoze wano ku ludda oluvuganya gavumenti priorities ze twawadde bwe tuba nti ebyobulamu bino byonna bisobola okukolebwa bitanda ne bibeerayo eddagala ne libwayo mu malwaliro nze nkugambye zino 5 years Mwami Museveni nga yeeterezezza tewabaawo opposition. Tulinze tulabe financial ya 2026 bw'enatambula naye nga gavumenti eyina embalirira ya trillion 84 yo opposition eyina embalirira ya trillion 71 tulinze tulabe binatambula bitya ku noti 752113 oba noti 39314 yogereko ku nsonga ezo ziri mu ddiiro NRM eri mu lusirika Nobert Mao y'omukubaliyo gwe kikyolowooza omukulu Peterson wanjisebo webalowereza eggwanga n'Obuganda balikuliriza nzamba sadda wa big talent pato ndi mwogezi wa kanso George Musombako omulondo wa Kira municipality esebo bambi n'ennyongero beera nga nsaasira abantu bana Uganda bonna bambi oba mikwano gya Waiswa Mufumbiro bambi kibinnye ekyokufiira omukyala mukama amugumya ate nga bambi nga musibe so bambi tusaba bambi mukama Waiswa akugumye okufiira omukyala kintu kinene nnyo fe abafiiriddwa abo tutemanyi naye onalibanga nkwebaza ensonga z'olambululidde eggwanga era zoyogerako onalibanga wenya ishu yange mutaba nti ng'oba oludda oluvuganya tulwanyisa essente ezitokomoka ez'omuwi w'omusolo lwaki tetwalabyeko mu mbalirira eno nga tugamba nti bannange gavumenti egamba miliyoni 315 zigagulira abaka emmotoka ti bannange ffe nedda zibeere mu mbalirira yaffe zibeere miliyoni 150 onalebo n'ekintu ekirala ababaka bennyini be tulonda waki tebagamba nti mu mbalirira yaffe omubaka wa paalamenti oba enewe buli Munnayuganda manyi nti afuna miliyoni 42 omwezi twandigambye nti awo omubaka wa paalamenti abeere nga afuna miliyoni 2 olw'ensonga nti ababaka baleme okugenda mu paalamenti nga batunuulira mulimu wabula babeere nga batunuulira ki buweereza onalebo nkwagala nnyo nze pato webale nnyo balire ddala alo bongi webale munnange webale kuliriza kakati niro nanze nekoddeyo kimu erinnya muliga Ssekabembe kakati nze neewuunya nnyo abagamba opposition baabwe nti balina kye bayinza okugamba ku ssente zikendeereko oba mukira bulungi yali Honorable Sewungu nkyamujjukira senga teyagamba mbu nno ababaka tebatuwa busimanyi abakuumi ababaka baatuuka okutya ne basaba n'abakuumi Sewungu ye yagamba nti temutuwa abakuumi nze motoka eyange ey'abakuumi njagiriramu ebizi ejjukire bulungi sogera byakulimba wano omwami ono mu Namasaka bwe yali akulira opposition alina etteeka lye yali aleese naye tebamukkiriza n'olwekyo bambu opposition bawejjere tebasobola kusalawo etteeka ne liyita mu ggwanga muliga Ssekabembe webale nnyo webalire ddala muliga Ssekabembe kanfuna asembayo tuwumbewumbe DJ Tutu ali mu nteekateeka wano atusabula endongo halo sebo webale kuliriza kale mukama wange ani ono amanya saaga abayisumani degeya esebo ensonga eyo munnaye twabavaako twabakwasa Katonda kati ayinza obba tukolerako Katonda yasalawo kyalina kyakwogera kwabo webale kole kye baagala kyonna webale kutuweereza webale kuliriza n'okkuba essimu luwemba luso sebo tuwumbewumbe tusabira eggwanga Katonda ayongere okututeekako omukisa abatemu abafaanana nga omukulu ono Christopher gwe baleese olunaku lwajjo mu kooti abateeke wala eyasanjaga abaana eggaba abateeke wala njagala okutuusa okusaasira kwange eri family z'abaana abo bamaama bataata ab'enganda n'emikwano olw'enjega eyo bambi eyabatuukako eggaba eyo Masaka yali yankikwa ennyo era mu byafaayo by'eggwanga etujjukiza genocide y'e Rwanda abantu abaatemwa n'ebijambiya kuba engeri gy'ojjayo obuvumu engeri gy'oba n'obuvumu nga osanjaga omuntu omwana w'omuntu in a broad daylight n'omusangi nga bw'alajana n'otema so nzikirizibwa nti omuntu oyo lwakuba nti mateeka gano naye bandimututte mu kooti y'abantu neesalawo kibonerezo ki kye bayinza okubeera nti bamuwa kubanga kati bino ebiriwo olwaleero agenze mu kooti simanga akoze atya oyinza n'okwesanga nga kugamba bizibu nnyo naye ate era nga tufundikira kyenategeddeko nti omukulu ono era
abadde alina emisango gy'okutta mingi gyazze yeenyigiramu naye nga byazuuliddwa nti gibadde gyatuulwako era nga y'omu kitalo nnyo kitalo ddala bwe tuba nga tukyali mu ggwanga bwe lityo so asobola kukola investigation. Njagala tuve wano. Njagala okusiibula ng'era nkiddamu nkikkaatiriza bambi bannayuganda mwenna mukkirize okusaasira kwange kugenda eri Alex Waiswa Mufumbiro ab'ekibiina ki National Unity Platform owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze bonna b'okulembera nakyo ekibiina okulaba nti muviibwako bambi mukyala Edith Katende muka Honorable Waiswa Mufumbiro saawa zino ali mu kkomera kusaasira kwange kutuuka eri Alex Waiswa Mufumbiro Katonda aggumye mu mbeera bwambi gy'olimu kubanga okufiirwa omukyala ng'ate oli mu kkomera bulumi buba bwanjawulo nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange nze Luuswa Luwemba awangaale Ssaabasajja Kabaka. Wabali nnyo balire ddala